Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku lwaleero kyegadde mbawe ku ddagala naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera ng'ovaamu akaswa akabi mu kamwako ekyamazima nga kamwako kakumazeeko emirembe nga osenya ku makya kawungeezi naye ng'akamwako kavaamu akasu akatali kalungi okutwaliza ewamu gwe wenna alina ekizibu ky'okuwunya akamwa beera ng'owuliriza eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Nkusaba ofune ze bayita Cloves ezo nno ddagala nnyo era ky'oba olaba singa oba otunudde ku ddagala ly'amaanyi erisinga naddala erirya abo Cloves ezo baziteekamu nnyo. N'olwekyo njagala ofune Cloves ziteeke ebbali awo, ofune ne katunkuma, ofune obutula bwa katunkuma, obutula obwo butono nawo bufune bulungi nnyo. Kati nkusaba tutandike okubeera ng'oteekateeka eddagala eryo. Ogenda ddikola otya? Nkusaba ofune ekikopo oba funa ekicupa kino ekibeeramu amazzi, ekicupa ekinene ekyo n'owekaba katono. Kati nkusaba ofune Cloves. Kati Cloves ezo sooka ozisekule. Bw'omala ozisekula beera ng'oziyiwa mu ccupa eyo oba mu kicupa ekyo ky'ofunye. Bw'omala okuteekamu Cloves leeta amazzi yiwamu amazzi mu kicupa ekyo ky'otaddemu Cloves ng'osoose n'ozisekula. Funa amazzi nga mafumbe naye gateeke wansi gasooke gawole bulungi. Bwe gamala okuwola ng'oba oyiwa mu kicupa ekyo mw'otadde Cloves. Beera ng'osaanikira ekicupa ekyo mw'otadde amazzi omwo omuli Cloves. Ekicupa kisaanikireko kitereke mu nnyumba, funa w'ozitereka. Zitereke zimaleyo ennaku 3 ng'oziterese. Bw'omala ozitereka ennaku 3 oba ennaku 4 beera ng'oziggyayo. Ddira amazzi ago aga Cloves beera ng'ogateeka mu kantu oba ku kasowaani. Kati funa obutula bwe bayita bukatunkuma bufune bulungi nnyo beera ng'obunyigira mu mazzi ago aga Cloves. Bw'omala obunyigirannyigiramu beera ng'osengejja amazzi ago, gasengejje bulungi nnyo. Bw'omala ogasengejja beera ng'ogateeka mu kantu, beera gateeke mu kacupa oba mu kikopo. Beera ng'osennyesa amazzi ago, beera ng'ogasennyesa amannyo ku makya kawungeezi ogenda kubeera ng'oterera bulungi nnyo. Kati mu gasennyesa wano era osobola okunywako kuba tegaba na buzibu. Ky'oba olaba nti nakugambye kozesa amazzi g'osoose n'ofumba n'ogateeka wansi ne gawola, n'oluvannyuma n'ogateeka mu kicupa n'oteekamu Cloves. Amazzi ago osobola okubeera ng'onywako, gateeke mu kamwa beera ng'onywako. Eno nga bw'osennyesa amannyo bw'otyo beera ng'okikola okumala nga wiiki emu, togenda kuddamu kuwunya kamwa, ogenda kutereera. N'ekiba kiva eri munda beera ng'onywa ku mazzi ago, beera ng'onywako kitonotono, sennyesa. Eno nga bw'onywako kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Katunkuma w'omugatta ne Cloves bijjanjaba bulungi nnyo ekizibu ekyo eky'okuwunya akamwa. Togenda kuddamu kuvaamu kaso kabi mu kamwa. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.